Empaji endala gye njagala okwogerako Farida ya operations. Operations y'entambula y'emirimu. Wali okigenderedde nti tulina abantu bangi ajja nakuba akalimi n'okkiriza n'omubuuza osobola kutandika ddi n'oga kale n'omuwaako ne deposit n'atwala wiiki sezi n'omusajja n'abadde katugeze azze kola studio ajja namugamba mu wiiki emu twagalange onaakisobola wiiki emu tujja kikola guno omulimu zino ensonda ebisenge ebina tujja kikola mu nnaku 3 nayingira mu wiiki 3 kati kyova olaba abantu basudde bizinesi zaabwe olw'okubeera nti tebategedde kiki kye balina kubeera nga bakola. Operations senga oli mu restaurant weebuuze akatogo kukatwala bbanga ki okujja ate omuntu bw'akola oda y'akatogo bakaleetera mu bbanga ki. Ebyo nno abantu aba restaurant tebabifaako. Yagamba ffe tulinawo akatogo tulinawo ne piraawo tulinawo ne ki n'ogakali bampeeyo piraawo. Omuntu n'atwala eddakiika 5 ng'aleeta piraawo naye nga piraawo ali awo mu nsonda awo naye ne batwala eddakiika 5 oba 10 okuleeta piraawo. Ku lwaki nnyini restaurant teyafa ku operations. Operations y'enkola y'emirimu. Buli kimu kirina okubeera ne time. Olina okwebuuza nti bwe tuba tusaavinga akatogo kano omuntu n'akola order akatogo tukasaavinge mu ddakiika emu. Abakozi bonna ne muba traininga kusaavinga akatogo mu ddakiika emu. Nakugambako nti bwe nali e Bulaaya eyo nakubako ekyeyo nga nsoma nenkolerako hotel eyo yali 5 star ngeri eyo mu kifo ewali abagagga Bungereza gye bayita Windsor. Naye abasajja baali batusomesa engeri y'okukola mu restaurant nga batusomesa engeri y'okugaba mu caayi nga batugamba nti oluyimira bwoti ku flow n'olaba customer n'omubuuza good morning sir, did you have a good night? Oddako tea or coffee? Ndeteka caayi oba kakaawa. Kasita bageza ne bagamba coffee oba tea ng'omubuuza brown bread oba white bread. Kasita agamba brown bread olina okukomawo mu ddakiika emu n'obutikitiki nga 2. Era bwe kito bwe kyabeeranga kati bakitutraininga n'otambula ku speed n'ogenda n'okyusa n'okomawo ojja oteeka emigaati n'ogiroodinga mu toaster eba eri mu kujooca ngeno ebikopo bitadde ku mashini eveemu kyayi n'ogikwata n'oyangula n'ossa ku tray n'oleeta eddakiika emu n'obutikitiki 2. Kati ekyo bwebeera tokirina mu bizinensi yo nti ebintu tebirina time tonatandika operations. Waliwo bizinensi wano erina drive through batunda chips chicken n'enkoko naye drive through yaabwe oyinza ogimala mu butikitiki nga 3 kwana. Ngitegedde naye bakiperfectinze to the extent nti newakubadde abantu bandiyagadde okusala weight agamba naye bino ebyabano tebirwawo kubanga human beings we are inherently impatient. Tetumanyidde kulwawo. So ebintu byonna nga birimuko obwangu birina engeri gye bitwanguyiramu era twekanga drive through ne bwe banaajongeramu ssente era tujja kubeera nga tukola drive through. Ku lwaki kuba bo baatunuulira operations. Kati bw'otunuulira operations ze njagala okuwa abantu amagezi okukozesa rotatinga abakozi. Tobeera na mukozi kubeera mu department emu kumala bbanga ddene. Omukozi bw'abeera mu department emu okumala ebbanga eddene bw'anaalwala bw'anaakoowa n'agamba ayagala kuvaawo agirimu yeka anti kati asobola okubeera mu department ng'ali mu kifo kyentegeeza ekifo position gy'alimu. Kati mulimu amaduuka g'ogendamu ng'oliye kaashi okumala omwaka mulamba tewaliwo mulala amanyi bya kashiya bwe bitambula. Oliye purchasing officer kumala nno myaka 5 yasuubula abalala tebamanyi kusuubula. Kati enkola entuufu ey'okunyweza empagi eya operations ebintu bwe bitambula abakozi ogenda obakyusaamu
beetoloola ono n'omusa leero ku seefu luli n'agenda n'asuubula n'okwata abadde asuubula n'omuleeta ku seefu n'oleeta abadde manager leero n'abeerako ku reception n'okwata abadde ku reception n'omutwala mu sales ne ku gate oba ku gate. Kiyamba ki? Kiyamba nti omu ku bonna lwaligamba ayabulidde kampuni esigala etambula. Eyo gye bayita operations ensufu. Kyuva olaba tuyinza keera ku makya banka zibeera wano, banka neemala emyaka 10, banka zaakakasa empagi ya operations.